Mu Uganda buli kimu kisoboka omulungi ampuliriza tewali kitasoboka. Minisita Wa Gen Museveni amanyiddwa nga Pacis Namuganza onono nga minisita w'ebyettaka afundikidde agobeddwa olunaku olwaleero ku bwa minisita era nga kino kisaliddwawo paaliyamenti. Gye buvuddeko emyezi ng'ebiri egiyise emabega wabadde waliwo obutakkaanya mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda wakati w'omukyalo ono ne sipiika Anita Amongo. Era akagugulano kano mukwano gwange ampuliriza ono yatuuka okubeera nga ayitibwa mu paaliyamenti ajje annyonnyole ku yali alina okubeera nga annyonnyola binono nga byalimu n'okutunda ettaka awo ekkololo omulungi ampuliriza n'ebirala. Era kigambibwa nti ono yayisa olugaayo mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Kino nno kyewuunyisa nti mu Uganda ekiteeso kino bwe kinaayitamu okusinziira ku paaliyamenti nga bw'ekoze ye minisita agenda okubeera nga asoose okugibwamu obwesige naddala paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Kibadde tekibeerangawo ebyo birabwa mu mawanga g'abazungu naye wano kibadde tekirabwangawo. Naye omulungi ampuliriza olwaleero nze tukole kuwaako ono naye nga njagala nnyo gwe wenna owa opposition oba atawagira regime oleme egamba nti kino kyamakulu nnyo okugoba omukyalo ono Pacis Namuganza omukyala wa wali Busoga. Mukwano gwange omulungi ampuliriza kino kibeera kitegeke era njagala nnyo omanye nti paaliyamenti erimu ababaka abasooka mu 405 olunaku olwaleero etudde era nga baagalako numbers okusukka mu haafu yaabwe era basusse 206 bwe batyo ne baga nti ono agende asusiza akamanyiro ng'ebimu ku bimulangwa ono yayisa n'olugaayo mu paaliyamenti bwe batyo bamwita yeewozeeko ku byali bimwogerwako n'abaziimuula kubanga ye minisita era n'agaana okubeera nga agendayo munnange gwe omulungi ampuliriza mu paaliyamenti. Era ono yayitibwa ne mu kakiiko ka House of Rules and Disciplinary Committee akakulirwa omukulu amanyiddwa nga MP Mpaka n'agaana okugendayo olw'ensonga ze ng'omuntu. Era munnange kajebukedde olunaku olwaleero ono munnaye ng'agobeddwa oba ng'aggiddwamu obwesige. Kigamba nti ebintu bino batunzako ne Wa Gen Museveni yennyini ng'omukulembeze w'eggwanga alabe ng'atunula mu nsonga zino ez'omukyalo ono era ono yazeesamba bw'ati n'alonda akakiiko k'abantu 7 basobole okubeera nga bagenda banoonyeze ku nsonga z'omukyalo oyo. Era akakiiko kano kaaliko ba MPs, kwaliko omukulu amanyiddwa nga Mwine Mpaka, nga kuliko Charles Bakabulindi, nga kuliko Winfred Niwagaba n'abalala abantu 7. Naye mukwano gwange gye bukedde olunaku olwaleero obungeredde ng'onaggiddwamu obwesige naddala paaliyamenti. Naye njagala nnyo otegeere nti wadde paaliyamenti emujeemu obwesige si ye enkomeredde. Tekitegeeza nti ono avudde ku bwa minisita era wadde bamujeemu obwesige ekisooka asigala MP kubanga ekifo kiba kimuggiddwako taito ya bwa minisita. Naye omuntu alina obuvunaanyizibwa obusembayo ye mwami Museveni yennyini ow'okuntiko kubanga ye yamulonda. Bano bo bayisa buyisa kiteeso kyabwe nti omuntu bw'ati ne bw'ati tumujeemu obwesige okusinziira ku mayisa g'alina amavundu. Alina amayisa amavundu, yajeemera paaliyamenti, n'ajeemera akakiiko kano, n'ayogera ebigambo ebya bitajja mu kitiibwa kye. Okusinziira ku ebyo bye twesigamyeko ne tubeera nga tumugyamu obwesige. Era kaakati ono kigamba nti mu paaliyamenti wali bano babadde bawanika mikono, kuwanika mukono ga nti nze gundi ow'egindi ndayira nga n'obukuba kuba butonyera mu kitooke kya gonja nze nzikiriza avyagibwemu obwesige aleme kuddamu kubeera minisita nga gwodda wali nga basoma omulala nti nze gundi ow'ekaabuko oliŋŋamba nti omukyalo ono agibwemu obwesige olwa ABCD omulala era muwanika emikono. Era ono amanyira ddala nti nawe ekko wange gw'omu ku banvuddemu n'owanika omukono. Naye obuzibu bwe buli mukwano gwange omulungi ampuliriza kaakati omuntu alina okubeera nga asalawo ekisembayo wadde bano bamujeemu obwesige ye mwami Museveni yennyini kubanga ye kamulonda. Era yalina okukwata ekiwandiiko ekisembayo atekeko siginica ye agambe nti nkugobye nze nakwerondera naye okusinziira ku bano n'empisa ensiwuufu nange nkufuumudde nkuvuddemu. Naye kaakati ono babatannaba kubeera nga asiima kubeera nga amugoba era asigalawo bali ajja kubeera nga abayita era teweewuunya ng'owulidde nti ayise oba abakakiiko ne bwe bati bajje mu State House Entebbe babeerekoko mu lusirika olw'omukyalo oyo. Wabula ekisinga okwewuunyisa nti bano mwami Museveni ebiseera ebisinga bw'abayita bw'ababuuza ensonga zaabwe era ebiseera ebisinga bwe baziwa ate bafundikira ye bw'abaweezize nga bagenze na kikye. Kaakati nno tulinde wadde onaggiddwamu obwesige paaliyamenti nga basiza kimu ngankuyege nti tumuggyemu obwesige naye era si be balina ekyenkomeredde ekisalawo
tulinda mwami Museveni yennyini kamulonda kamusindika bwe asalewo ekinaasembayo nti oba nange enzikiriza okusinziira ku kino na kino aggyibwemu obwesige ate olwo alonde minisita omulala ow'ebyettaka mukwano gwange omulungi ampuliriza naye nga ky'olina okumanya ono omukyala ne baba bagyeddwamu obwesige nga bwe tukirabye ne mwami Museveni yennyini n'ateekako omukono gwe n'akoonako ne sitampu ey'okuntikko n'agamba nti nange nkugobye mukwano gwange nebeera simolowini ebeera simolowini kuggwe owa opposition atakkiriziganya na regimu kati ate awo obeera n'okubeera ng'olinawo ky'olinda ekinene jjukira omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Sonyonyi naye anyeenyezebwa naye akyekutte ng'agumye waali anywezezza tata naye olina okumanya nti waliwo ekinene ekigenda okubeera nga kijja ekiva mu kino bw'olaba kino nga kiyiseemu bulungi nnyo oba kite successful ne kiggwa bulungi ng'omukyalo n'ateekeddwa ku mabbali kati awo abali ku opposition mu parliament lindirira akasandali nakolerako kuwaaka wano mulungi ampuliriza nikugamba nti omubaka Honorable zaake mu Francis Butebi ow'Emityana bagenda ewuwe ab'amagye bakomando munnange ne balinnya ekikomera ne bagulawo ne bagwa munda ono yali taliyo ng'alinako gy'alaze ne bakwata emmotoka yamuwebwanga commissioner wa parliament ne bagiteeka ku kikasiringi eno ne bagisikambula munnange ne bagitwala ne bagiteeka eyo gye bateeka emmotoka za gavumenti ze babeera bakuludde kaakati ate ng'ono omusango gwe gwali guli mu kooti era nga kooti yalayira naye tewabanga omuntu n'omu amukwatako yadde okumusongamu olunwe yadde omwogerako ng'omusango guno gukyali eno mu kooti naye omulungi ampuliriza olunaku lwakya lumu ono emmotoka ne bagenda ne bagikullulayo ne bagitwala nga n'omusango gukyali mu parliament gukyali mu kooti tegunnaba kubeera nga gusalwa ekisembayo ekyokuntiko oba ono agobwe mu woofiisi oba alina okubeera nga agisigalamu kaakali no munnange teweewuunya nga nebino ebyomukulu Joel Sonyonyi byowule basiinyasiinya ne babeera nga babiseenyasenyaako nga byongedde okuttuka era omulungi ampuliriza kano bayinza okukakola nga kasimolowini olw'okuba waliwo ekyeri entebe ku kisaawe so njagala nnyo omulungi ampuliriza obeere ng'okimanyi nti buli lwabaawo akantu kolaba nga kaamannyo nga tekandikoleddwawo wabeerawo ekinene ekitambula wabeerawo ekinene ekiyitawo so n'olw'ensonga eyo amatu beera ng'ogaggudde beera ng'ofokasinze ku bintu ebirala byonna ekyentebe beera ng'okimanyi bulungi ku kisaawe entebe era beera ng'omanyi ne ku kya Uganda Airlines mukwano gwange omulungi ampuliriza teganya amatuugo ku kya Honorable Francis zaake teganya amatuugo ku kifo kya mukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Sonyonyi akakiiko kano kakulembera kubanga naye kigambwa nti essaawa yonna baagala kumunyenya kulabika nga bamugyamu obwesige so beera ng'otunulira ebintu ebyo nga bwe mbikumenyedde wansi awo omukyalo ono bamugyamu obwesige mwami Museveni n'akoonamu sitampu esembayo ey'okuntiko naga nti ono guggwemu ne guggwamu tosagambiza ng'akimezezza kwa njala wabula lindirira ekizito ekikambwe ekikaawa ekibabula ate ekigenda okujja bano abasajja bagezi bakwayo kasimolowini n'obanga asanyukamu naye omulungi ampuliriza bagenda okubeera nga batuuka gye bakivuunikira era gwe wa opposition ofundikira gwe mukwano gwange akaaba amaziga so n'olw'ensonga ebyo bivudde mu parliament ya leero ey'eggwanga Uganda ng'omukyala Pasis Namuganza ono bagamba nti bamuggyemu obwesige olw'okusinziira ku mayisa ge amasiiwuufu n'okubeera nga yayisa olugaayo mu parliament omulungi ampuliriza kaakati bo ne basalawo ne balonda obululu mukono ku mukono mugongo ku mugongo kusimba layini si bya box ganti nze nakuwadde ate nga tebwamuwadde kyere nga lwatu nga buli omu akenga ng'alaba bulungi nnyo kakati ono agiddwamu obwesige katulinde omukulu Museveni yasembayo ow'okuntikko bw'anaakikoonamu naye ng'ono afuluma woofiisi ey'obwa minisita nga balonderamu omulala naye bw'anaaba takikonyeemu kitegeeza ajja kusigalamu era nabali abamulonze abamulima empindi ku mabega lisiti agitegedde nti gunne buli gyondya naawe nywa naawe nyumya naawe naye tonjagala kaakati naawe ojjukira nti ono alinawo obutakkanya bwe ng'omuntu ne Honorable Anita Amongo ono nga ye sipiika w'eggwanga Uganda oba parliament ya Uganda balina obutakkanya obw'obuntu nga bo buli omu talabawo munne buli omu alaba yasinga obunene buli omu alaba yasinga ate ebyabakyala mubimanyi mu bulungi ampuliriza abakyala nga basazeewo kwewalana oli ne bayambala obulungi okusinga ku munne ekyo kimwalanya kale no olwaleero deputy speaker omukulu Tayebwa yabadde mu ntebe y'obwa speaker era ku bino yabikubiriza munnange ngono bamugyamu obwesige Pasis Namuganza minisita w'ebyettaka Wa Gen Museveni katulinde ekinaddako omulungi ampuliriza era amawulire njaga kwata bukolokolo nga bugana bagavuddeyo bw'anabanga President Museveni asiimye n'aviirawo ddala n'amugyawo
nja kubanga ko wano ku AKTV bwana banga asimbye ekijinji nakomba kwebaza eriwe nakanti ono asigala ampeereza bulungi mulungi ampuliza era parliament ejja kubunira bunizi kubanga asalawo ekisembayo ky'okuntiko ye Mwami Museveni. I sign out for now. Ssaabasajja Kabaka wangaala.